ekyokulya ajja kusibira ku baana bo oba ajja kusibira mu njuyo akujjeko TV akujjeko essimu sina kindi bw'onoobanga resistance oba olemeredde ku nsonga eyo gojje ku nkuba badde alina ekyokukola ajja kukwettira naye nga tomanyi lwaki alina obusungu obukutta lwa nsonga mu abalumba gye bakolera gye babadde balina okufuna 10 ne mu kibalemesa bagenda banoonya mu mayumba gammwe bakuba obuyondo babayinja ga pavement obatte bajjeko ebintu byammwe olw'ensobi gye mukola Kampala mwago wabatembeyi bonna mu Uganda abantu ne banoonya capital emitwalo 2.5 ku 10 kutandika okukola siri mutandisa obafutiza ngenda basira ekigambo kimu ene ensi gye tulimu ku obukubo akowa yagivira tulimu Kabaka ne engeri y'okutandika okufutizamu abantu abakola ku kkuba akawungeezi mumenye emidaala gyabwe mututte ebintu byabwe abamu basibye kyokka nga banoonya kyakulya kino kibagamba ekiri atabala kye kirya n'asigadde waka essaawa zino muligoba abantu ku makubo saidize Kawempe Matuga yingira wonna mutandisa obbaga bamumenye ebintu byabwe naye mbabuulire ekigenda okuva mu y'ebiraka temujja kitegeera muyinza okwolesa obukugu kubanga ntegeddeko n'ebifo ebimu ebeeyita ba first family baagala amataka ge baagala okutwala mu bitundu ebyo bazimbawo zimmoola ng'omukyalo no gwe nawooninga eyita Diana nakuwooninga ne gaba va ku mataka g'abantu naye ogaanye baŋŋambye okifudde lunye okukwata abantu beruzira saidi ng'ova eruzira ng'otuta okutuuka luzira kiromba awo saidi awo baŋŋambye nti olina ettaka liwagulawo in the disguise naye ne bootaagula bonna obamenyeewo abalo basibidde mu makomera wateekawo ne safe house bwe basibira abaana b'abantu ku byalo abaresistinga obubbi bwo Daana ekyama kyo nali nkisirikidde naye onfoosinga nnyo okujja okwogera ebigambo byo ojja kuswala nnyo Daana oli mwana wa buwala toli mwana muganda nakugamba ne towulira bano bookyunya bano baganda banno oli taata agenda kudda eri Rwanda sina kindi bayinza omuddira mu kofi gw'oyita taatawo nga tesi taatawo ekikolwa ky'okutulugunya bannayuganda mbirikera awo mujja kwekulira akabazi kugulu abe mugoba kukuba bagenda okujja mayumba gaba bakyunye so kabadde akalowoozo ka leero kati njagala genda ku KIGULA LUJJI kya leero vidiyo etandike buli muntu yenna njagala obere ku vidiyo eno mwena babloga ba NUP mbagala ku vidiyo eno oba posting oba commenting njagala bloga NUP ku vidiyo eno lwali njagala basomesa bateekemu sense mu mitwe omanyi mugera n'embeera ne mwefuula nti mutegeera nnyo ku media ne mulowooza nti mutegeera nnyo ne mutategeera kyemudiringa nakyo kati nzize olwaleero era nga ntandise n'ekigula LUJJI kya leero mbatumiddeko mwenda baagala ekigula LUJJI hansubire nti muli bulungi alright ekigula LUJJI kya leero njala kitandika bwenti era njala bategeeza mwenda bannayuganda mu kigula LUJJI kya leero ffenna tuli bawambe oba owagira enkyukakyuka oba towagira nkyukakyuka ng'oli munnayuganda ffenna tuli bawambe enjawulo eri nti eri abalina emmundu n'obuyinza naye nga ffenna tuli bawambe kubanga gw'ogula sabbuuni ogumu 2 nange wemugula omwana wasasula akakadde kamu n'ekitundu naye bibanzi funye esobola omusasulirayo amafuta agalinye tugagula wonna we wamu kino kitegeeza ki ensi bagenda gitutwalako nga tutunula ffenna tuli mu nsi y'emu ate gwe ojja kulumwa nnyo alowooza nti gwosinga okutegeera naye ngaokutiraku kwa munguuba kati ntandise bwenti mwenna bannayuganda naddala abali mu Uganda abagawumbidde nga mwe temulowooza nti mutegeera mbagamba kigambo kimu ffenna tuli bawambe nga batuwamba basajja n'abakazi banyarwanda abajja okutwala eggwanga lyaffe mu kino tutegeeza ki tutegeeza ti bwe tutaaveeyo kwerwanako ffenna tujja kwevuma lumu ng'ate ensi yaffe bagitutte lwaki njogera ebigambo bino ebigambo bye njogera mbisimbako nnyo essira olw'ensonga eri abantu endowooza yaabwe nga nafu nnyo mu kutegeera baliwo okutegeera ng'ekintu kigenda okutuukawo bagenda okukikwata ng'obudde bugenze ate nejjusa lwakyakoze ki lwaki kituuseewo nga saakitegedde tugamba nti olunattawamba olusooka muziba nnyindo olugero luno lutegeeza ki nti embwa kyekisolo ekisinga okuwunyiriza kiyinza n'okuwunyiriza mu kilomita emu kiki ekiri mu kilomita emu n'emanya kiki ekiriyo ewunyiriza buli lusu n'eyawula naye embwa bw'eneeba eneefa ng'olumbe lugendo gitta esooka kuzibikira nnyindo zino neba nga tekyasobola kuwulira ekivundulwa nti olunattawamba olusooka muzibikira nnyindo naffe tutyo abantu abali mu sitwaga basinga obungi olumbe lunaatera obbatta naye ng'ekibassa butawulira nakuwulira nti mwe musinga okutegeera naye ng'ate okutegeerawo kamwe kwa munguba eno message njagala egende mwenna abeefula ba blogger aba NUP naye ng'ate indirect multiple ba NUP kubanga ekintu mwakitonda dda abasinga obungi we know this National Lopers Movement ekibiina ekifugidde bannayuganda emyaka 37 era ekyabba akalulu ke twawangula
ekisazewo gula buli kintu ekisoboka bakugule guwoye bongo bakugule nenga kye bakuguze tekyenkana na nsi yo mutandise okwekuba golo mwe kennyini era simanyi lwaki ebintu bino byagenda okutukontosa kumanya abantu bedulinga nabo kitandika kitya Yoseri tibahabulwa okuva mu nsiko mu 18 ekintu kyasinga okulaba kiyita blackmail propaganda divide and rule ekyasasula ne sente yateekawo ne TV n'abana propagandist abatambula ku TV nga boogera ebigambo ebyo nenjera kubuuza ebbanga lye bavumidde National Unity Platform ebbanga lye bavumidde Kyalura Kyagulanyi Center n'ebbanga lye bavumidde abantu baffe n'okubawaayiriza gwe agamba nti nze kamwa koogera nkola propaganda ng'oli wa NUP bwe mba kisogedde ku linnya lyo nga nkola counter-attack ku M7 ne famire ye n'ebikola biri mu Uganda gwe atali mukozi wa Museveni kikulumirako luddawa ogandi Lumbuye kola propaganda naye ng'ogamba nti oli wa NUP ojja n'okola presentation no posting nga nikola propaganda kikulumirako luddawa nkubuuza gwe Museveni asasula Tamale mirundi asasula Lwamushana asasula NBS BBS NTV bannamawulire bonna ne ba bloggers ne balubalwa Kyagulanyi Center ne bakuba family ne bakuba buli kimu n'ekino bagalokiza ne tujja ne tuzimbira tuzaawo bwenzija ne kola counter attack ku bikola Museveni golonga nti nkola propaganda nga sogedde ku gwo omuntu particularly nga ate gwo ganti wagira nkyuka kyuko okolera that's the question kitegeeza nti mwe mwajja mu NUP nga mulowooza mumusinga okutegeera naye nga ate mulina gwe mukolera indirectly ebintu bye twogera wano Museveni abisasulira ssente empya n'enkadde kitegeeza abatukolera mukyali bangi bwemba nga nsobola okujja n'enkola information gwe nga togitegeera oli wa NUP giveeko as long as tusogedde ku NUP sogedde ku gwe nga nze nkola counter attack against the lies and the killings of Museveni gwe nogeraga ndikola propaganda kiba kitegeeza gwe okolera Museveni gwe sogeddeeko ekitakwata ku Kyagulanyi nga tendifeeding nga Kyagulanyi ogamba otya mukola propaganda kitegeeza mweke nyini mwabakolera Museveni in the disguise bwemba postinze ekintu nkipostinga on behalf of the struggle kirabe kito boto yagala commenting leave it there kireke kibere wao Museveni asasula propaganda sokulumba Robert Kyagulanyi Center in and out teri mutemuva kwogera musirika so when we counter attack the propaganda oba we use the same tactics against Museveni mwabayita aba NUP nemupene mugamba ate nkusoma tukola propaganda sima ya honesty kukoleka nkubulye there are billions and billions of money Museveni zayo no spending oku dividing and ruling no kululinga bana Uganda ngakosa propaganda and blackmail kati gwe ani boyina agenda okolera ekintu ekyo era gwe basi kwogeddeko kiba kikulumirawo kitegeeza mmwe mulina ekigendero ekyammwe that's why ne struggle yavunama oba yazingama kubanga temukozesa bwongo mulina osooka okukozesa olwongo musooke manyi ekintu omuntu kyakola ekintu kyekola bato kitegeera kiveeko kubanga okutegeera kuba kwa muntu so si mugejjo si buli omuntu agera ategeera kyenjogera buli omu entegeera yanjawulo ne batuba tuli mu kiraasi tuyinza otula abantu 10 naye nga bategedde omusomesa kyategeeza babadde nga 27 ekinana tebategedde bajja tegeera after nga babanyonyodde kati gobanga information gyempa togitegeera please relax tuza akatuuliroko tuza entwingiriyo wansi relax tojja kitegeera kyenkola kubanga era fena tutegeera lwe lumu mutegeere nti omusajja gwe tulingayo muyaaye bwe tuba tulwana street fighting temubaamu liifiri temubaamu ani street fighting kyensanga kyekkuba nkiddamu mu street fighting kyensanga kyekkuba oba nkubye mutayimbwa oba nkubye musekuzo oba nkubye ngumi oba nkujja muliiso gwe tuta street fighting ebyobufuzi Museveni byazanya sijjango politics temumutegeera kati mutuleke fu amanyi jango politics n'emizanyo gitugizanye gwe tagitegeeza tuze entwingiriyo wansi nabagamba diplomacy mu Uganda takola mwabali mu diplomacy nga muloza mugenda funa obuyinza nga muli mu diplomacy nga ate mu counter attacking information je tuwafu aba struggle mujja kusulawo gwe muzanyisa temumanya ajja kubalya omukwomo okitegeera ajja balya omukwomo mulyoke mutegeere nti ensi teri konyinyo so no bagambye nti mugenderere nnyo ebigere mwogera kubanga kyotasobola kukola kirekera omuntu akitekola ki akitegeera so nawo no wevude ne bagamba nti batuba twagala enkyukakyuka buli mwakola obugwe era ajja gutuusa bulungi olw'ensonga nti ensimbi ze basasula ku media okwonoona Kyagulanyi n'okwonoona struggle nyingi nnyo recently njabba ekyokulabirako Gashumba yavaawo n'avuma Kyagulanyi okumala omwezi mulamba kati akyamuvuma teri ya counter attacking okujjako ffe kennyini nze kennyini kamwakwogera n'abantu abala basobola ntokola ekintu ekyo kanjala bagamba nti obanga owaga nti wagira nkyukakyuka please information munankyukakyuka muno gyawadde gireke etambule gwe togyogerako kubanga gwe togyogedde era nga togisobola kyotasobola kirekera omuntu akikole okitegedde
kirekera omuntu akikole bakola diversion after diversion naye nga tewali muntu yenna asobola kuba nti akola ebintu ebyo nga siwa NRM. So mwetereze ekiri atabala kikiri nasigadde waka before it's too late kuba tuna kintu kyosobola kukola mu struggle umuze ngala byofa bajjo kisobola tukitwale kubanga twatandika bangi bamereka baliwo twatandika ba blog nga tulinga ba blog bibiri tulinga blog 10 kati ne bononye 10 tokyasobola bafuna ne bononye 10 tokyasobola bafuna mwaragawa kati fa basigadde bakola tula kimu tutambulirako mukakkane bwe mbate muyina kye mulina kitegeeza musirike lie like an envelope sit your ass down era muterere bulungi nnyo muterere bimutasobola tumbyesibaako muve waawo sigenda kulwawaawo ekigula LUJJI nkimaze ekyaliro kati ngenda tandika firimu era ntandika video eyandese mu bulambalamba ntandise ntya kansubire nti Yoseri otuuse kubanga njala kuno Yoseri tibahabulwa ne family yo. All right. Njagala abenji omugenzi abadde katikke wekika ky'Embogo omukulu Emmanuel Majega ono eyatufuddeko mu ggwanga erya America mubere ku video njala tandika nammwe oyo yabadde katikkiro wekika ky'Embogo omukulu Emmanuel Majega era yabadde director wa CEO wa MK Publishers katonda gwe yajjirudde ngali mu ggwanga erya America. Nga bwenziza mbagamba nti Museveni akozesa tactics nyingi nnyo okujjawo abasajja abaganda balina essente ne mutakitegeera omanyize byembyogera n'embirikaawo nagamba buli musajja muganda yenna ng'olina omukazi ow'okubiri sooka onoonyereze kule profile okunoonyereza omukyalo oyo ava luddawa. Information gyenfunye omwami ono yawereddwa butwa before ab'enganda z'omugenzi mukulu Emmanuel Majega nga temunnazza mu kimwami ono musooke mugole mukole thorough postmortem mufune postmortem eri independent to find out whether omwami ono yawereddwa butwa oba kubanga information gyenina nze kulwange nganze endaga nti omukulu Emmanuel Majega yawereddwa butwa era nga omukyala yabadde involved mu kino ye mukyala we ow'okubiri gwe bayita Halima Mudondo Cuba. Halima Mudondo Cuba yono era naye bangambye mukyala Munyarwanda yono gwe bangambye nti ayinza okuba nti yali agawa kino ekintu mukyala Munyarwanda mutegedde bulungi era omukyala ono abadde mu ggwanga lya America omwami ono bwe yamaze okufa omukyala ono ekyensonyi era nga bakola Abanyarwanda kyeyakoze ye yasibye mbusibye bibye omulambo n'aguleka mu America n'ajje Kampala mbonaakola olumbe bw'obanga twadde mu mission ya semwami ono nga ngaze information bwenjifunye kubanga bagenda kunoonyeza report casting event obuto baddemu gwagenda okukwatibwa yoyo omukyala ye mukyala w'okubiri agambibwa okuba nti yabadde mu ddiru eyawadde omukulu oyo butwa era n'afa ekyensonyi omukyala ono yadduse mu America ng'amaze okulaba ti ddiru ewedde n'adduka n'avaayo kati ali Uganda essaawa zino olwamaze okukola omulimu gwe era mujja kuwulira thereafter ng'ebyobugagga by'omwami ono byonna bisaasaanyiziddwa mu ngeri yonna esoboka. Omukyala ono Halima Mudondo Cuba ngenda bawo essimu ye abasobola omubuuzaako mubuuzeeko essimu eno ya ggwanga lya America kuba gyabadde akozesa eri kasaalaba 15 08 73 93 38 mukaaga ye nnamba ye abasobola omubuuzaako. Omukyalo ono yono eyakoze ekikolwa ekyo naye mukole thorough investigations about enfa y'omwami oyo kubanga omukyalo ono yadduse mu America ng'ekikolwa kino kimaze okutuukawo ye ne yeekomerawo e Uganda era mbu yakumye olumbe e Kampala oleka otya musajja wo gwoga nti musajja wabadde omwagala gwe nodduka n'okoma mu Uganda oyo nno sigenda mulwako kangende ku video kangende ku information eyandese njagadde kusooka kuyisaawo ekyo. Alright. Njala kuyisawo n'akalaamu kano Abannayuganda mwenda bali mu ggwanga erya Canada njala bategeeza nti olukungaana ssemakungaana olwa International Summit on Gender Based Violence olugendo teekebwa mu kibuga olugendo teekebwa e Canada ambategeeza nti ennaku z'omwezi tezinakyuka n'omugenyi omukulu tannakyuka omukyala Babi Kyagulanyi Ssentamu First Lady ng'ennaku z'omwezi 3 okutuuka ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwa September omwaka 2022 Nebagamba nti ayagala yenna okweta mu lukungaana luno waliwo enamba zino zingendo basomera nga ba coordinator bagenda coordinating conference eno kuli omukyala Doreen ali ku mu +164792903340 omukyala bamuyita Doreen
Then kuliko Mulawomita Adrin ali ku 0703 nkaga mukaga chenda musanvu abiri musanvu osobola mufuna ku simu ezo ne bakolera nteekateeka okusobola kubanga wetaba mu lukuŋŋaana no lugende kubere Canada or Netherlands mbangaliza mikisa myerero kuba nti mugenda kubanga mbera mu lukuŋŋaana olwo musobole okusomesa eggwanga na buli kimu kyonna ekisoboka. So no awusigenda kulwawo kujjako kutandika information ngitandise ntya. Information njala gitandika bwenti. Omukulembeze wa February Kyagulanyi Ssentamu wonna wooli nkimanyi katwa tusedda mu ggwanga lya Netherlands njagala obere assertive nnyo era be very careful gy'ogenda okulya gy'ogenda osula b'ogenda osinkana kubanga emitego mingi gyentegeddeko egitegekeddwa mu ggwanga erya Netherlands. Netherlands lye ggwanga eririmu abanyampi abayitirivu kati era nga abanyampi bano bakulibwa omukyala gwe bayita Million Black ye mukyala akwasaganya embassies ezimu ez'emu Scandinavia countries awo mfanfe wa Yoseri babalo tabasala mutano wa kalejensi ya tamuzezede sanga bisibe. So emitego mingi nnyo omuli bana Uganda bennyina befula nti bankyuka nenga ate balina omukimo mukyamu n'abo abanyampa nenga bafula nti bakwano jo nabo mwe bali. So enteekateeka nyingi era ntegezeddwako nti omukulu gwe bakuteekako oba gwe bakuteekako olukongolo okuba nti ye amaliza mission okujjawo ye mukulu Nyereko Muhammad eyita Mr. Kagege. Ono wetwogerera ennaku zino n'emisango genda omuga nti okulonda kugenda omusango genda kuddibwamu omukulu ono gw'olaba atambudde ensi eziwerako era kati nga wetwogerera ali awo mu Europe alina waatudde atuzize engalabi ye agezaako nnyo okukolagana ne banyampi banne okulaba nti bakutuusaako obulabe mu ngeri yonna esoboka naye obulabe bagenda okutubajja kukuba masasi ne bayinza okukola kye tuyita scientific elimination or scientific assassination. So be very careful in your movements whenever you meet someone where you're going to sleep or you're going to eat. Please be very careful. Even the seat where you're going to be seated in that conference, be very careful. Kubanga Nyereko Muhammad jali ekimusirisiza ng'omusazi obyayi ku kkubo ali ku mission enneekusifu gwe gy'otamanyi. Robert Kyagulanyi Ssentamu AK Bobi Wine. Be very careful gy'oli mu Netherlands ne gy'osuubira okgenda. Nyereko Muhammad mwe muyita MP Kampala Central Muhammad Nsereko. Mission yamukwasibwa dde wano kwe kuba nti ayina okumaliriza gwe alyoke afune kyayagala era gyali. In the connection, the same way nange gyagala okukola mwana kubanga atryinze naye nze namutegerera mumanyi era mwabya buli lunaku. Naye mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu, whenever you are, please make sure nti mu Netherlands gy'oli o making sure nti obeera weekengera nnyo buli muntu gw'olabye olw'ensonga nti bano abantu abanyampi bangi nnyo mu ggwanga lya Netherlands nga ne embassy yennyini ey'omu Uganda embassy ya Uganda Netherlands nayo yandiba nga y'omu ku bo abali mu nteekateeka eyo. Okay. Awo nvuddewo kati ntandise information eyandese ntuufu right. Mwenna abadde bamanyi ababeera katabi ng'omanyi nti obadde odya drones okuwamba drones bikoze bitya njira bategeeza nti omukulu abadde chief operator wa drones ezo nga bana baganda Museveni bw'akozesa amala n'akutta mufu njala bwa amawulire gano buli mwategere nti Uganda weeri siwe erina okubeera mujja kutegeera kati ntandise information endala. Alright. Nga sinagenda wala nnyo kansoke mpisewo message eno message njagala egende mwenna abasajja n'abakazi oba abasajja ba Kabaka ne bazaana ba Kabaka n'abaganda mwenna. Amanya gayinza Lumbuye Fred ekekemiko ali ndi musajja muganda ataliiko kubuuza emirimu gyange ngikolera no ku internet okutegeeza eggwanga n'okubasomesa. Essaawa zino gwe mulaba nyinza okubanza omu ku bantu abasula ku butebuuke oba ku bunkenke naye kisi kyakitya okujja kubategeeza information. Bwe navuddeyo ne nteekayo ebifaananyi ku social media platforms zange zonna omumpembe wasanya kalo kyala Peter Mayiga alizinga ka video ng'agezaako okujjawo kye nataddewo. Naye nga betugamba nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owozeka ng'oyambe ekkiriza wasanya weekubye eggoolo kubanze bulijjo kino ya weekuba eggoolo. Ngenda bazzaayo katono nnyo kuba information erina nnyingi. Nzize mbagamba ebigambo bingi nnyo biringa obugulu bw'eggongolo abantu gamugalira ogwo ekiki naye nze nabagamba ebyange byogera n'embiteekaano. Essaawa zino wetwogerera Ssaabasajja Kabaka yawambibwa and that's the fact. Ssaabasajja Kabaka yagibwako media ekyo ekyokubi. Ssaabasajja Kabaka yagibwako abantu bonna abalina omukolako emikolo egy'ennono egy'obuwangwa n'okuyambibwa bamugibwako. Ssaabasajja Kabaka abakuumi be abeekyama nabo bamugibwako.
kati amagye gamuvunaanyizibwako naye amagye gano mu nnono n'obulombolombo amagye gano tegakkiriza kubeera ku Ssaabasajja dde omwetolola waliwo abambowa abalina okumubeerako okumpi kubanga bano bebennono abalina okubeera ku Ssaabasajja Kabaka abali mu kikula kino bano bonna babajjawo olw'ebigendo bya Wasaanya ne Museveni mukama we bano abambowa gye baalaga bonna bagibwawo bano bambowa abakulemberanga n'okukuuma empologoma ne kati essaawa zino teri amanyi gye bali abo bambowa abalina okukuuma Ssaabasajja Kabaka mu ngeri yonna esoboka akakodyo kano bakatandika batya bwe baali batandika okusanyawo ebyokwenda bya Ssaabasajja Kabaka basooka genda ku head office ez'abasajja abakuuma Ssaabasajja Kabaka ndoza mujjukira ekibombomo kyatulikira ku mulyango gwa Bulange era mufiira musajja mukulu eri akwasaganya enkuuma ya Ssaabasajja Kabaka bambi n'afa n'omumbo w'omu era naye yattibwa oluvannyuma lw'okuba nti yalina ekitereke ekyali kimuweereddwa omusajja omukulu mu Uganda ekitereke kino kyali kimuweereddwa Sir Edward Muteesa nga naatera okuwaŋŋanguka bwe yali ategezeddwako nti ayagala kusinkana Mayiga namuga Mayiga musajja mukyamu n'atwala obuvunaanyizibwa okulaba omumbo omu ku bo agenda atwala ekitereke kino Ssaabasajja Kabaka omusajja bamutega mu bo bamutomeza boda n'afa n'ekitereke ne kibula okutuuka sa tekirabikakako okuva lwe bateeka bomu ku Bulange Mmenga awo ne basirikale ba Kabaka awo entabo ye yatandikira okuva n'okutuuka kati ebyokwenda bya Ssaabasajja Kabaka ne bikyankalana mpaka olwaleero munnange munnono Ssaabasajja Kabaka alina kye tuyita protocol be bantu abavunaanyizibwa ku mbaawo ya Ssaabasajja Kabaka mu ngeri yonna esoboka Ssaabasajja Kabaka ayambadde atya Ssaabasajja Kabaka atambudde atya alidde atya baali balina okusinkana baali balina okubuuza era buli kimu alina kikola atya era ne wabanga agenda kuba nti atereezebwa waliwo omuntu alina omuvunaanyizibwako gye buvudde katono wabeeranga omukyali yatambulanga ne Ssaabasajja era nga yakwata ensawo ye nga ne waba Ssaabasajja Kabaka kalidde bulungi nnyo mu ntebe ye wabeerawo omukyali ebbali awo abukalidde bulungi nnyo mu busuuti ng'era aliko n'olubugo olwafa Oluganda ng'atudde ye ng'ali awo alina kusavinga Kabaka mu ngeri yonna esoboka naye omukyalo oyo mutunire vidize omukyalo takyabeera ku protocol yavaako kuliko abambejja abalina okutambula Ssaabasajja Kabaka mu protocol babajjako kuliko abalangira abalina okutambula Ssaabasajja Kabaka mu protocol babajjako Ssaabasajja Kabaka abalwadde alina omusawo aw'obuvunaanyizibwa alina omubeerako nga wannono yalina okukwatakana n'abasawo ababulijjo abasawo etutabano abasawo bana bafa abatali bakinnansi balina okwogera nabo ye nga wa mukolo waali omwami we bamugoba ne tabeerawo tulina abantu ne badriver bonna abaali bavuga Ssaabasajja Kabaka bamuggyako kati SFC evuga Ssaabasajja Kabaka emmotoka Ssaabasajja Kabaka teteekeddwa kusuulamu wadde omusirikale protocol naye yine emmotoka ne waliwo abantu ab'enkizo ng'omuntu alina okulabira Ssaabasajja Kabaka ng'atudde mu mmotoka omwo n'omulaba abira mu maaso akutte fayiro ze bonna babajjamu kuliko SFC mu Buganda Sebuufu Bwango takulemberwa tebamukuba mugongo ne bwe tuba tugenza okulamusa ku Ssaabasajja Kabaka nga bakuyise bakusomye wali olina okugenda okwebaza oba okubuuza ku mutanda era okulembeza bwenyi bw'omala okumubuuzaako bulungi nnyo era n'oddira obwenyi buno obusitula n'odda kyennyumanyuma mpola Sebuufu Bwango takubibwa mabega munnanga ate Sebuufu Bwango era takulemberwa naye munnanga olw'okuba nti abasajja bali emmengo bonna banyampi era abasajja banya tebamanyi bulombolombo ekisookera ddala mu Buganda omungu alina okukuma Ssaabasajja Kabaka kubanga kyabuwangwa kya nnono era mu nsonga eno takulemberwa musirikale era talirwana musirikale ekyambalo ky'abayambadde kitegeeza musaayi Kabaka talirana bantu baliwa musaayi era takulemberwa era mubeera mabbali eno luli abambo bakulemberanga ne baggula ekkubo abantu ba Kabaka bamuwoleko obuwanga kubanga alina kubanga alengera mu maaso gy'alaga naye go batayizanga batayize enkoko egenda okumamira ekyo kikyamu nakyo tikikola makulu ekirala Yoseri tibahabula tabasala mutano wa Kalensi temzezedde ensanga bisibe ani bukyanga yali abaddewo yalabye kuba Yoseri nga mukutu bamutereze saati bamutereze ekitogi obe kooti oba kumwambaza masiki mu biseera bino agiyambaza yokka Ssaabasajja Kabaka kale katugambe yatuuka ddi mu mbeera ey'okumwambaza masiki nga tasobola kujambaza kyekibuzo kisooka ekyokubiri protocol yalagawa kubanga mwatadde video mwaloze ne counter attacking information yange nende mutamati mwade mweyambula where is the Kabaka's protocol ya Kabaka yalagawa to the extent Kabaka bwagamba nti ngenda kuvaamu wano alina okuvaamu kubanga eyo ebeera wiringi ye nagati ndo okuvaamu naye bwe mwatuuka ekitemo Ssaabasajja Kabaka nayagala okuvaamu wali mumuganyi okuvaamu amagye gamu era drone yange nabo information tebakikola kati era bategeeza Mayiga nga tunasiruwaza bantu
mission tugimanyi era ebikola byonna bya Museveni kwebuzabuza nga afukana aba oyagala sympathy. Now you are paying the bloggers osasula obusajja okujja okulumba lumbe n'abantu abala nedda. The fact is tumanyi Museveni bwakola emirimu gye kubanze namusoma from A up to Z nawe yenkola gyokola. Ogeza nnyo okwefuula nti oli mulungi nnyo mu public ninga obutemu kwotudde. Ogeza nnyo okwefuula nti oli mulungi mu public ninga obutemu kwotudde. Ekituufu kiri nti Ssaabasajja Kabaka yawambibwa era ali matigga. Wali bamuggyako media. 2 n'amasimu g'olumutagalina. 3 baagala affe kimugunyu nga teri ategedde. Ekyo tetugenda kikola. Tetugenda kikola. Ayagala okumanya information entuufu nti bana abanyonda bajja kusaanya wa Kabaka. Essaawa zino Kabaka w'Abanyoro, Kabaka w'Abanyoro, Omukama yasiimuuka. Obutwe bwamuwa bwamuyiwa Windows. Tasobola kwetegereza muntu wadde okumuddamu buuze lwakubuuza nemuddamu nemwetula mu musanga ddamu n'akubuuza nga omuntu bwe yakasanga. The same way Omutanda gy'ayolekedde. Tugenze ku Kabaka w'Abakonjo baakuba olubiri lwonna ne balusaanyaawo ne bamukwata ne Jake. Kabaka w'abantu omukwata odda Jake. Kye kibuuzo kiriwo. Kati ekyokubiri nze sigenda kaana mayiga nabayaayo bali Mmengo. Time egenda kujja naye nakugamba ageza kakutande Ssaabasajja Kabaka afe nakumulisa ettaala kubanga ekuliko. Sigenda kulwana naawe n'okitegedde bulungi nnyo ensi emanyi nnyo byonna byemutegeka okukola tumanyi bulungi nnyo. Ssaabasajja Kabaka muwambe. 1 protocol ey'abasajja n'abakazi abalina osisinkana Kabaka ne meetings abalina omusinkana zonna zaasazibwamu. Abataka tebakyasobola kulaba Kabaka. Mayiga njagala otubulye bukyanga Ssaabasajja Kabaka alwala omuwa obutwa. Bataka kibi yali asinkanye ne mutuwa meeting ng'ali awadde live nabo mu public tekiriwo. Abalangira n'abambejja tekiriwo. Ne bannabyabufuzi bonna abali balina osinkana Kabaka programu zaagwa mutaka. Ekyo nakyo weekiri. Kati Mayiga njagala otubulye bw'oba tolina kyokweka era nga Ssaabasajja Kabaka tomanyi nti mwamu obutwa twagala otegeke bannansi ab'ensonga batali ffe bakakwerege nga bannaddiini bafune press conference n'Omutanda bamulabeko boogere naye. Twagala bannabyabufuzi abamanyikiddwa bakole meeting ne Ssaabasajja Kabaka bamubuuze kiki ekimulu kinsonga kyegenda maaso. Twagala bajjajjaffe abakulu b'ebika n'abataka basinkane Ssaabasajja Kabaka ku bwenyi bamubuuze ki ekigenda maaso. Kino bw'otakikola tukulagira nga ndaba gye simufungize. Mu Bwakabaka bwa Buganda Kabaka takuumibwa bamagye. Kabaka akuma bambowa. Tetwagala kuddamu kulamu gyasiina nga yeetolodde Ssaabasajja Kabaka. Kasita tuddamu nekirane kyapeninga wantu wena kitegeeza Ssaabasajja Kabaka mwamuwambisa magye tasobola dde okwetaaya wadde okwogera ensonga yonna. Abasajja n'abakazi abali mu Buganda abatali Baganda bokka bagamba nti lwaki Ssaabasajja Kabaka tavaayo n'ayogera nti muwambe. Taata maama njala kutegeeza Ssaabasajja Kabaka gw'olaba Mutebi si y'oli gwali omanyi omusajja omuggomevu. N'eddoboozi lyennyini okwogera oliwulira nti eddoboozi alijja wala. Kyekisooka obundi wazza abalaga ng'ak'okuyimirira Masaka bwe yabalaze yabadde abalaga nti bantu bange nkimanyi munjagala naye obulamu sirina ndi muwambe. Olw'okuba nti yabadde tasobola kukaabira mu bantu nakuba mulanga kwewaamu mulaalo n'akuba engalo zino okubalaga nti bannanyi mbaagala nnyo munjagala naye obulamu bwange bukola ki bugenda. Ye sayini gye yabalaze omusajja muwambe. Naye olw'okuba nti abantu abasinga obungi mu Uganda endowooza yaffe enfunda nnyo. Oli najja ku social media naga nti Ssaabasajja mwagala ni amukuuma kubanga toli Muganda tomanyi nnono amanye tasobola kubuuza lwaki amagye gakuuma Kabaka lwaki Kabaka muwambe kuba tokimanyi ekyo. Kati bulijjo tukimanyi bulungi nnyo nti Omutanda bwe bagenda okusoma embalirira ya Buganda Omutanda yabeerawo nga nannyini mbalirira. Embalirira yasomeddwa yabaddewo lwaki twamulese mu mbalirira kubanga mu mbalirira Ssaabasajja Kabaka alina okuba nga alaba abantu be ng'aggyeko akakookolo kuba tebaagala aggyeko kakookolo. Ekyo nakyo tukimanyi mu mbalirira tiyabaddemu. Omukulu yazze n'akinda mbuka n'asoma embalirira n'agenda n'atambula n'agenda. Atandise ku-invitinga abantu kujja kugula mijoozi kubanga ye bizinensi ye. Mukulu tukulaba naye nze nkugamba ekigambo kimu nze wano wendi sigenda kuvaawo. Nkuuma Ssaabasajja Kabaka nga nkozesa bigambo olunaku enkuyegero zinaasituka nga zirina okukunoonya Mayiga ojja kufunika ate ojja kitegeera. Mwenna aboogera ebigambo ku nsonga z'Obwakabaka ne ku Kabaka ng'omuntu ng'abuzaabuza muweerwa ensimbi ensi balaba. Ekyo sigenda kirwako njagadde kiyitako kitono nnyo sikirina mbuzi bwakyo. Alright.
kangende ku information endala. All right. Njala tegeeza bannayuganda mwenna abali mu Uganda. Waliwo ekintu ekigenda otuuka mu Uganda naye ndowooza kati bategeeze ng'obudde bukyali. We nayagadde Museveni abeere kuno. Era kanseka nkimugabi mu Luzungu ndyoke ntegeeze ensi yonna. I would like to inform the international community and all Ugandans at large that the so-called Yoweri Museveni is planning within this week to hold a meeting with the man or with the head of Boko Haram group, a terrorist group which operates in Nigeria this week. Museveni is planning to meet this gentleman in the State House in Entebbe with the mission of terrorizing Ugandans in a different way. Because Museveni had been operating with so many terrorist organizations, so now Museveni had ordered to meet this Boko Haram head officer or head CEO to meet him in State House in Entebbe so that he can use some of his tactics to terrorize Ugandans. So Ugandans, wherever you are, when you start witnessing unbelievable terrorist attacks across Uganda, but mainly in Uganda, don't be surprised who is behind those terrorist attacks, because Museveni is going to host the Boko Haram CEO in Uganda so that they can talk about those terror attacks in Kampala, Mukono, Wachiso, and other areas of Uganda, so that he can be helped by international community to give him money to counterattack the terrorist acts in Uganda. But I hope this week or next week, the Boko Haram CEO is going to be a visitor to Museveni in the State House in Entebbe. So bana Uganda mwendanjira bategeza nti omukulu ono agenza okulaba nga ekintu kya ADF tukikubye n'asalawo ayite omutujju atawanye eggwanga lya Nigeria akulira Boko Haram gwagenda okukyaza mu Uganda either wiiki eno ng'eggwako oba wiiki ejjanga etandika. Era nga enteekateeka zonna zaawedde omwami ono ajja kuyingira kiro atuke mu State House Entebbe bateese kiki bagenda okukola. Era mutandika okuwulira mu Uganda nti bawambye essomero ly'Eggi ne batwala abaana bonna, oba waddewo okutta abaana ng'ekyali ekicwamba, oba waddewo okukola ekintu kyonna nga kyabutemu obutabadde bwa bulijjo mu Uganda. Mutegere butegeezi nti omukulu ono bamaze omuwa tactics ez'okukola ebintu bye, kubanga ADF already tutandise ogikubamu bituli n'ekibiina kya M23. Era nga mu meeting eno muyinza okubaamu abo balowooza nti ba ADF naye ng'ate ba ISO ne CMI mugenda kubeeramu abakulu kubamu kuba M23 label group etawanya Congo, kubanga bagala kikola ne mu Congo. Mujjukire nti omukulu ono yayingizaako abasajja ba Afghanistan bayingira Uganda naye teryamayi ba Afghanistan bano gye bali nawa gye balaga. Abantu bangi nnyo bayingidde eggwanga Uganda n'ebigendwa ebikusike nga tobimanyi. So mukitegere bulungi nnyo nti omukulu ono alina mission ey'okukola ebintu ebyo. Ngenze mu maaso. All right. Kati bannayuganda nga mukyagawumbidde njagala balaga ekifaananyi kino mukitegere bulungi. Ekitutawanya ffenna kiri ekintu kimu. Tuganye okusooka okumanya ekizibu kya Uganda ki. Ekizibu kya Uganda Museveni so si bannayuganda. Bannayuganda abamu beetaaga kumala kutereeza Windows. Yoseri Tibahabura bwe yali ajja mu Uganda yajjanga refugee ku myaka 10 ne nnyina. N'akozesa omukisa nga balina ekigendera kyabwe ekyokuwamba eggwanga Uganda era ne baliwamba. Enkola gye bakolamu nga bamba eggwanga Uganda y'enkola gye bali mu kukola mu ggwanga lya Congo. Ono y'omu ku boogezi ba M23 musajja Munyarwanda. Wuuyo musajja Munyarwanda naye yeeyita mu Congo. Kati omwami ono n'ekibinja kya M23 enkola Museveni gye yakolamu nabo gye bali mu kukola okwagala okweddiza eggwanga lya Congo bamuyita Major William Ngoma ye M23 spokesperson. Naye head owa M23 yasirika takyayogera. Kati ono gwe bateekawo mulabeko n'akatambi k'abakyala bambadde nga Bakongo bambadde bitengi naye nga face batuusi bennyini nga bali mu kwogera mu Lukongo nti baba batababalawo. Kyekikola kikimu kye baakola mu Uganda. Museveni yajja n'akamafuregi nga bbanjaako ntulooza ati Munyankole kumbe yali musajja Munyarwanda ne batwala eggwanga lyeffe katula kyetulwanako essaawa zino. Ne mu Congo bakyanguyidde okukirwanyisa okuba nti bakikakawuntatakinga ng'obudde bukyali. Bawe bati batandika ono y'omu ku Banyarwanda abategomya Congo eyeeyitambu mu Congo owa M23. Kyebakole Congo kati saaga bwekyali mu myaka okuva mu myaka gy'enkaaga egy'ensanvu egy'ekinaana mpaka na kati okutuuka bananisa okumaamira subu y'omu ategeere kiki ekigendera kyaffe.
bana basajja si bana Uganda era buli muntu awera sente okulya mu nsi yo kuchimenti ensi yo juguza mu Nyarwanda pure ndaya kano kagrupu k'abatuusi wotwogerera olwale ebitundu bingi abantu bali mugobe mu ttaka kubanga ekigendwa kyabwe kyakutwala ttaka njera bategeeza before abakulembeze bonna abaliko nga tekwali kikuba bantu ku ttaka nga tekwali kutwala bantu ku ttaka naye lwaki Yoseri bw'amaze okutuula mu ntebe nakkalira mu bitundu bya Buganda abantu bagobebwa ku mataka olw'ensonga nti bagezaako kuzimba kintu kya batwale Buganda ne Uganda nga tewali muntu bakuba ku mukono bateekemu Abanyarwanda baabwe mu Buganda tubadde tutudde entende n'abantu abasinga obungi era nga abantu bantu bawane w'okutuula ne batuula bulungi bazimu amayumba gaabwe ne balya ne banywa ne bazaala n'abaana nga tetulina buzibu era nga mugati wali gwe bagoba ku kibanja nga tuwana ebibanja ku bwereere nga n'abantu basasula busuulu kiki ekyatuukawo oluvannyuma lwa Museveni okuyingiza ideology ye mbw'aleeta Abanyarwanda mu ggwanga oditwala kino kyerabikira mu bintu bingi nnyo njera tegeeza bannayuganda njera muggula amaaso era buno mpaka njala bugende mwenere bannayuganda ekibbattaka okuliwa Abanyarwanda kyekigenda mu maaso kubanga babajjako eddembe lyammwe okulimanya n'okulitegeera gye muvuddewo katono mu Uganda twabanga n'amasomo agasomesebwanga mu ssomero okutegeeza bannansi ensi yabwefaana ebiragiro n'amateeka bibikola kati amasomo gano gagibwawo mu Uganda twasomanga kyetuyita political education mu secondary level kyavaawo era ne batusomesa ne kyetuyita civic education nakyo ne kivaawo ku university ku mutendera gwonna oba okola sciences oba okola arts batusomesanga kye bayita constitutionalism kino kiinako obujulizi kubanga n'amasomero ge tusomyemu ku international level teri muntu obenga okola arts oba okola sciences olina okusoma constitution y'ensi eyo mwole kumanya amateeka n'ebiragiro njera kubuuza abantu abasomye Makerere ani bukyanga bajjawo okusomesa amasomo gono ne Makerere bakyasomesa constitutionalism bakyasomesa constitution ya Uganda tebakyagisomesa kubanga ono ibo yamala okutegeera nti bannayuganda banategeera ebyobufuzi ne bategeera ebyafaayo bya Uganda ajja kuba ali mbuzibu yensonga lwaki abasajja n'abakazi abaliwo bagezi bategeeza bannabyabufuzi musomese bannayuganda constitution mu nnimi zaabwe mugikyuse mugize mu nnimi zaabwe era n'obutawo mugabire ku bwerere buli kitundu kyonna ekya Uganda Museveni yagaana ekikola kyeyakola nga ye azannya omuzannyo gwe nga muyonjo nnyo nga temugutegedde kwe kuteekawo kyankwanzi gyatwala embuzi zinnakabege ezabitanga zonna n'azitwala n'ateekayo institution eyiyo gy'abatwala mbu abasomesa patriotism kubanga yamala okujja political education ne civic education ne constitution studies ku university level kati ye n'ateekawo amateeka agage ng'akutwala ekyankwanzi okubrainwashinga ng'akuteekamu ideology eyiye ku bubwe esupportinga n'okulwanira ebikolwa bye ng'oli ekyankwanzi era buli mbuzi yali agenze ekyankwanzi tesobola kusigala ng'etegeera Uganda kiki ekyo nkisibako ssente teri mbuzi yali egenze ekyankwanzi neevayo ng'ekyasigadde kyekimu bwe batetandise kulya biwata omuddo eguvaako bwe batevudde ku muddo edda ku ccacu ye engeri Museveni gye bafumba bomu n'abajja ku bimulina okutegeera so ekyo kivuddeko ngenze ku information endala eno mesi njagala egende mwenna abasawo Abaganda betuyita ba traditional doctors ng'okyali ku mulamwa olina empewoozo oli gino era nga towagira nkyukakyuka buno obubaka bwo ku Monday akawungeezi mu State House Entebbe Yoseri yayita Mama Fina oba mu Silivia Mukandoni Entebbe namuwa ensimbi ez'okutandika okukola emirimu gy'okuprofilinga oba okuwandiika ebikwata ku basawo bonna Abaganda abakyalina empewo oligino naye nga tebakolagana Yoseri oba tebakolagana Mama Fina kino Silivia Mukandoni agenda okikola ensonga nti ensimbi yazifunye mwagenda otandika okunoofeffetta n'okuddamu okunoonya abasawo Abaganda era mujja kyetegereza nnyo nti bagenda kuddamu okutandika okuwenja abasawo Abaganda okutandika okumenya amasabo gaabwe abamu basibwe simanyi n'abamu battibwe kubanga akimanyi bulungi nnyo nti ebintu tebigenda bulungi nnyo eriyo abasawo abatakkiriziganya na nkola ya Museveni ng'ate Baganda abatandise okuba nti bakola emikolo egikyankalanya amalogo n'okugasumula gonna ge yakola kino kikyamuyisizza agende mu State House Entebbe era ensimbi yavudde nayo ku Monday atandika okukola omulimu gw'okuprofilinga abasawo abayikinnansi abali ku Harare ba kwa Bigino batandika bajjawo Ssekinnoomu ye ono asigaze bafeeke be badiringa nabo okuba nti bagenda kubanga bakola emikolo egy'okukyankalanya n'okuwunza bannayuganda yensonga lwaki munnange ze sikyabanenya bannayuganda musajja yatuwunika naye nze sirimbe baawunika so ekyo mukitegedde nyenze mu maaso akawungezi ka omwogezi w'amagye yavuddeyo ne yeegaana ebikolwa
ebigoro ebitegeezebwa ku TV ne ku social media nti abasirikale bamaze emyezi 6 tebasasulwa n'agamba ekyo kikyamu bafuna omusaala nenjala bategeeza Yoseri olunaku lwe yagenda ewaabwe ku butaka okuddayo okulaba bateekawo gye tuyita code 1 ku security alert ekyateesawo code 1 ekyo waliwo omu ku banene maje yali agenda okwefulya mukama we Yoseri era code 1 eno bwe bagiteekawo yali esoma bweti muulize bulungi nyongera gibavuunulira tugende mu maaso mulyoke mutegeere nti bana basajja balalu code 1 esoma bweti mu nteekateeka damutayiika ku mawulire amatuufu agafulumizibwa oba kansoka ngisome mu Luzungu. However, another rebel source says that some UPDF general sent a message alerting all heads of department and units commanders to get ready for abrupt operation within the starting soon. Bagambye newankubadde mu ngeri endala yonna okuva mu nsonda ez'esika zigamba maje ga UPDF nti bajjeno abamu basindika obubaka obutegeeza abakulembera ebitongole ebyenjawulo mu maje ga Uganda ddaba komanda okubeera obwerinde ku nteekateeka oba okunteekateeka eregenda maaso egenda otandika nga obudde bukyali tugenze maaso okusinziira mu nsonda ennekusifu munda amyuka omuduumizi w'amagye Lweru yasooka n'ayimiriza message eno era n'ategeeza unity zonna ba unity commander okugezaako okuyimiriza ekintu kyonna ekyokufulumya amagye gonna okugateeka mu bitundu ebyenjawulo era ate abamu ne bamugamba nti message eno efulumiziddwa etegeeza abajaasi bonna obutakkirizibwa kutambula oba kufuluma mu kifo kyonna era n'asangibwa ng'afulumye wakubalirirwa ng'alidde mu nsoolokwe era amasasi gajjamu kubirwawo ekyo ne kifuluma endala reliable sources zigamba nti General Lweru oluvannyuma lw'okutegeera obubaka buno olw'okuba nti Yoseri yamulekera obuyinza bwonna kyamutwalira obudde n'akwata essimu n'akubira Yoseri ng'ali Rwanda n'amutegeeza mukama wange nfunye amawulire agandaga nti munda mu ggwanga mulimu enteekateeka ey'okuwamba obuyinza nga toliiwo era Yoseri n'alagira Lweru ne banne basobole okukontaininga embeera eno olwero bwe yavaawo n'akubira muhoozi Kanyerupama eyali mu bitundu by'obuvanjuba bwa Uganda n'amutegeeza nti nfunye information nti waliwo egenda ogenda maaso era ono muhoozi Laaga n'ayimiriza butereevu pate yaliyo mu mambuka eyo ne basobola okukontaininga embeera eno olw'ensonga nti ekituufu kyali kiti nti kwolwo baali bamuwambye nga bwe bawamba Obote ng'agenze era mu lukuŋŋaano lumu olwali Singapore so neyo kodi eyabadde esomeddwa nti wabaddewo okuwamba okwadde kugenda mu maaso so no mukitegeere kati omwami ono ekizibu kye tebalina ssente ziwamagye za kusasula amagye nga ne bwetwogera essaawa zino mpozi nga meeting ewedde waliwo meeting eya security etudde mu State House Entebbe okusinziira ku dooni yange baddemu bateesa ku ngeri ki bagenda okulimba amagye ga UPDF naga SFC nti bagenda kutandika obbawo akakadde k'ensimbi okuva n'omwezi ogujja. This message go to all my brothers and sisters who are still serving in UPDF. Let no one lie to you. Because Museveni is in panic. Museveni doesn't have even a single coin in his account, even in Central Reserve. Now they had a meeting today discussing about your salaries. You've been yearning for salary increment almost for 6 years. You've taken 8 months without getting salaries, including those people who have been serving in AMISOM in Somalia. They are lacking their salaries almost now for 3 years. Right now, they have a meeting in the State House. They're discussing the salary increment. Let me tell you, this is a well-planned move to lie to you that they are going to increase your salary. Whoever who have been getting 600,000 Ugandan shillings is going to be increased up to 1 million. This is a decoy. Don't be fooled. Museveni has no money to pay you. Watch anyone be. Wafanyakazi wote wa serikali wa UPDF, wacha niwaambie. Sawa hii Museveni na waizi wake wako kwa meeting kwa State House Entebbe. Sasa wamesema wanataka kuwapatia pesa zenu, lakini hawana pesa. Wamesema kila mtu amekuwa anapata kama 600,000 Uganda shillings. Atapata milioni 1 ya Uganda, lakini wanawadanganya. Museveni na government yake hawana pesa. Pia na Bank of Uganda hawana pesa. Na banka zingine hazina pesa.
Muulize wananchi watawaambia. Kwa hizi commercial banks zote simai sijui Sentinel sijui nani Standard Chartered hawana pesa. Sasa watakwenda kuwadanganya nti wanakwenda kuwapatia pesa zenye hawana pesa. Hii ni decoy. Msidanganye. Mnajua mzee mzuri kwa kunaambia kipindi cha lala salama na cha hizo ni vipindi ni mbaya sana. Wanawadanganya Museveni ana pesa. Mkuu waangalifu. Mwambie mara moja. Mweke bunduki kwa mgongo. Mkuje tufanye kazi na wananchi. Kwa sababu mwendanganywa kwa muko na family. Hamuna pesa, hamuna kitu chote. Lakini wewe mjamaa iko na pesa mingi, wako na mayumba, wako na mjini. Lakini kupatia pesa zenyu ni problem. Lakini wanawafanyisha kazi kuua watu na kuiba gold kutoka Kongo. Lakini wacha nikuulize, hizo zote pesa zinaenda anga wapi? Muko kwa barracks mnalala njaa. Hamuna chakula, hamuna maji. Lakini mnalala tu. Museveni na waizi wake wasiwadanganye. Mufanye kazi na wananchi. Hii nchi yetu. Wote au ni Wanyarwanda wanawadanganya tu. Walitoka Rwanda kuja Uganda kupeleka nchi yetu. Kila kitu kinauzwa. Sasa ni sawa ya kufanya kazi na wananchi. Hamdanganye. Mjaulize mwenyewe kwa nini tuko na UPDF, tuko na SFC, tuko na CMI, tuko na SFC. Kwa constitution ya Uganda tunajua vizuri tuko na jeshi moja inaitwa UPDF, lakini hamuna bunduki. Wacha ni waulize. Jeshi gani inaenda kwa wananchi inafanya operations za kuiba watu? Jeshi gani? Hizo ni SFC kwa sababu wako na bunduki. Wasiwadanganye, huyo mjamaa na pesa. So, my brothers and sisters, those who are still serving in UPDF, let nobody lie to you that Museveni has money to pay you. No, they don't have money. Right now they are in the meeting discussing how they are going to lie to you, that they're going to increase your salary from 600 Ugandan shillings to 1 million. No, they don't have money. They have stored each and everything in Bank of Uganda. The Central Reserve is empty, including the commercial banks. They have no money. Right now, they have sent you to Congo to fight because they want to occupy Congo, but they are getting cold from Congo and they said that's gold. You are in the barracks right now, sleeping. You haven't yet ate. You have kids. You have wives. You have each and everything to feel free, but you lack money. Others of you spend like 3 years without getting salary. Others of you spend 8 months without getting salary, but you are there sleeping. These people, they have mansions across the world. They have mansions in Uganda. For you are sleeping in tent. You are sleeping in tent. You have just one pair of uniform, one pair of shoe. How are you going to manage life? We are in economic crisis right now. The kilo of posho is at 4,500. How are you going to manage your family? You've been serving in UPDF almost for 15 years. You don't even have a 2 single-room house in Uganda. These people, they came to destroy our country. But you are there in barracks seated. Right now, there are ongoing robberies across Mukono, Kampala. Do you know those people are stealing from Ugandans? Those are the serving SFC because some part of there are some group of SFC who are not well off because they are not paid. So now they are getting their guns from the barracks. They go and steal from Ugandans. These days, there are all abrupt red blocks which are taking place across Kampala and Wakiso. People are being stolen at night. Laptops, phones, cars, and each and everything, even money, they have been stolen from Ugandans because you guys don't get paid well. Right now, they are in a meeting trying to deceive that they're going to increase your money. They are lying to you. Museveni has no money. If teachers are still striking, they are not paid. Doctors, the same. Even police officers are not paid. What about the serving UPD officers? They are just lying to you. Nothing is going to come of that meeting. They don't have money. It's better you wake up and add yourself and add your efforts on the suffering Ugandans, and we get rid of this rotten regime.
Because these people, they came from Rwanda, they have to go back to their country, Rwanda. You understand? All right, cutting ends and mass. All right, kati mwenna abadde bawangalira mukono Kampala Wakiso nga mumanyi drone eziwamba abantu. Headquarters za drone zino zibera Katabi mu kitundu ky'Entebbe wali headquarters za drone zino. Drone zino zoperatingibwa ogenda okukima abantu bonna abawakanya Yoseri babulota basalutano wa Karekezi. Drone zino zirimba private operatives nga bo baba contracting agenda kuwamba abantu bo location bagenda bawamba omuntu. Watogerere sawa zino waliwo omukulu omu abadde nga head of all drone operator nga chief kidnapper omwami ono amanyage bamuyita Medi. Abatamanyi Medi kamuwalage mujjukira omusajja eyakwata musajja mukulu n'amusitula mu bbanga n'omukono gumu oyo gwe bayita Medi. Kamubalage wano. Oyo gwe bayita Medi. Yoyo Medi mumujjukira bulungi nnyo. Yoyo Medi ngenda ba information emukwatako muliko mutegeere ensinga bwetambula. Yoyo Medi bwate bwafaanana. Wetwogerera sawa zino Medi zembuyaga ezikunta ono awakigambibwa awambi bannayuganda ddala abaana Abaganda abasukka mu 13 ng'abatulugunya mu bisembo batulugunya mu safe house ez'enjawulo ng'abatambaziikwa n'ebitundu bitategedde. Medi ono sawa zino mbuyaga ezikunta bakambe bamwefuulidde ne bamutta. Kambalage ekifaananyi yakwatira omusajja omukulu n'amuteeka mu bbanga nga talina gwe yeebuuzizaako. Yakwata Musiraamu n'amukwata jjeke n'omukono gumu n'amuteeka mu bakati oyo yamusitula gwe bayita Medi zembuyaga ezikunta olwaleero. Mumula bulungi nnyo muzuuminge. Kanzuminge Musiraamu ono ng'amukutte jjeke ali mu bbanga eyamukwata ye Medi oyo kanyama gwe mulaba bwe mbalaze wali. Medi zembuyaga ezikunta essaawa zino olw'okujembera ebiragiro bye bakama be bye ŋŋenda okubategeeza essaawa zino. Ndowooza mutegedde bulungi nnyo. Mujjukira bulungi omwami oyo yono Medi. Mula bulungi nnyo. Ono yabadde chief operator wa drone zonna mu Kampala Entebbe Wakiso Mukono yoyo. Chief kidnapper abadde akolera SFC ne Semwayo kuwamba abantu zembuyaga ezikunta. Kiki ekyamusizza ani yawadde order. Ono yabadde mukama we eyatoye ono yabadde mukama we. Lindako. Wait a minute. Mbalagwa ni kifaananyi kituufu. Oyo yabadde mukama we era yabadde mu mission yamugjeewo. Yo yabadde mukama we yatoye mission eyamugjeewo. Bamuyita Ranso's Grace. Oyo mwami akola mu SFC bamuyita Ranso's Grace yatoye order eyajjeewo Medi. Kiki ekyagisizzaawo Medi woba otuula okakkane. Oyo ye Ranso's Grace musajja Munyarwanda yako ye chief operator wa drone zonna mu Wakiso Entebbe Kampala. Era nga kigambibwa ayina omusayo gwera abaana 15,000 zebawambye era ne battibwa abala tutumanyi gye bali yoyo. Ranso's Grace musajja Munyarwanda operatingira mu bitundu by'Entebbe era nga ye yatoye order Medi attibwe. Olugero lwabadde lutya yoyo ndooza wera bana oyinza okuba kwoli. Mayinze babayi mubeerako nnyo kuno. Ne mukama okakola Yoseri yoyo. Ayinza okuba teyategedde nti basse omu ku baadde bamukolera emirimu yoyo. Kamubongere wano. Ranso's yoyo oli omweru ono. Oyo ali mu jacket ali mu check ya sort of cream yoyo. Ye yawadde order batte omwami oli kubayita Medi. Medi kamubadde no batamutegedde. Medi yono yasitula musira mu bbanga ng'alinga ngasitula akaki ng'alinga asitula akantu akataliimu yoyo musajja Medi yabadde chief kidnapper mu drone zonna ezisangibwa mu Kampala Wakiso Mukono yoyo. Naye nga kati zembuyaga ezikunta yoyo Medi kambaddemu nga sinabwa information esemba emukwatako ngende mu maaso yoyo.
Medi kati zembuya gezi kunta kiche kya se Medi yafudde atya wetulaga. All right, tugenze maaso. Mwenna abana b'enkyukakyuka n'abagala enkyukakyuka mwenna abadde bafiirwa bwabwe nga temanyi balaga. Ekifaananyi ky'embalaze wali waggulu omukulu Medi ne mukama we Shows Grace musajja Omunyarwanda ye chief coordinator coordinating drone zonna mu Kampala wa Kiso Ntebe. Omwami ono mukulu Medi yabaddenga adinga n'abantu abalala abakola on behalf of the state okuba nti bagenda okidnapping abana b'abantu ne babatta. Era wetwogerera omwami ono naye zembuya gezi zikunta yabadde adiringa mu kukola operations across Buganda naddala wa Kiso Ntebe Kampala era nga ye head of kidnappers mu bitundu by'Entebe wa Kiso Kampala wa Kampala Mukono ngera omwami ono offices bazibadde Katabi ku Lwentebe opposite works e Katabi munaba manyi Katabi omwami ono wabadde operatingira era kati zembuya gezi kunta. Kigambibwa Medi ono mukwata mukubadde mukuwamba abaana talina mukwatira nsawo era nga kigambibwa mu mukono gye yengo omuntu Medi ayina mbanda Uganda abawera 1300 ba kidnappings across Buganda era basinga obungi bafu abala bali mu safe houses bali mu kuttibwa. Essawa zino omwami ono wetwogerera mufu kiki ekyamusizza nsonga ki? Omwami ono bw'abadde akola emirimu gino abadde tamanyi nti obudde bunaatuuka ne bamwefuulira. Mukama we Shows Grace omukozi wa SFC era nga ye operatingira mu bitundu eby'Entebe wa Kiso Kampala. Omwami ono yabadde amuwa emirimu era nga ye okuba essimu kubira muhozo mutegeeza nti operations ziwedde abadde talina mukwatira nsawo. Wiki eno yennyini gye tukuba mapega. Omukulu ono bamukubira essimu ne bamugamba jangu Medi. Bamugamba tulina operation gye twagala okuwa ogenda ogikole mission. Mission ki yamuweebwa? Robert Kyagulanyi Ssentamu ne mukyala Babi Itungo njala mbere ku video eno oba mukasale mukamuweereze. Omugenzi Mando Zebula yali aweereddwa mission ey'okujja Robert Kyagulanyi Ssentamu mu budde. Mando n'agamba no, I can't do that big mistake okujja omuganda wange. Mando n'agaana. Ebyaddako mwabimanya era Yoseri n'akonfaminga nti basajja bakoze omulimu gw'okutta Mando ekyo ne yekuba ggoolo n'anyooka. The same happens to Medi. Medi which ewedde yayitibwa mukama we on Shows Grace n'amugamba mission gye tugenda okuwa olwaleero ya kugenda kunoonya Robert Kyagulanyi Ssentamu oba mukazi we Babi Itungo omukidnapping mukube afe. Fe tujja kukola investigation tukwate tukuteeke eruzira watu kutwale mu kooti bakuteeke eruzira naye nga buli mwezi ofuna sente zo. Wanaite ebbanga lya mwezi gumu wanaite ebbanga lya mwaka gumu oba ebiri tukute ofulume ogenda oli obulamu nga bwe twakola omukyala Draru essaawa zino ali mu kulya obutalo oluvannyuma lw'okutta omugenzi Kazini. Omukulu n'awamala omuwa mission eri ey'okutta oba okuwamba Babi Itungo Kyagulanyi bwepone bbaawo okumutta Bobi Wine. Omukulu ono bwe yadde waka mu kayumba ke n'atandika okutunula ku bisengala byetola bitambula n'agamba ndowooza bukyanga nkwata bantu naye nerabika tebampadde kukwata shaaka. Kyava afuluma mu nju n'agenda n'ategeezaako bamu ku mikwano gye tebannaabimanyi nfunye ekizibu ebintu tubadde tugikola naye kati waliwo ekizibu. Mukulu Grace Shows ampadde omulimu gw'okugenda either kidnapping Kyagulanyi omutta oba okukwata Babi Itungo mu kidnapping mutte. Then ABCD nga bwe banyonyedde kigenda genda maaso. Naye nabaganangako mukologana nti kino sijja kisobolera kinnemya. Omukulu nadda mu maka ge n'atuula. Bwadda mu maka ge n'atuula nga butuufu kyabadde akoleramu takimanyi nti gwe bw'ofuuka mbega waliwo ate embega gwe bakuteekako. Bw'ofuuka mbega waliwo mbega gwe bakuteekako n'embega abeera n'embega n'embega abeera n'embega. Mukulu Medi teyategeera nti gwe yanyumizaako mukama we ate yasituka n'agenda n'ategeeza mukulu Grace Shows nti Medi operation tagenda gikola era gitutegeezezzaako. Ne wayita ennaku ntonotono mukulu ono Shows Grace n'akubira mukulu Medi essimu n'amugamba jangu office tukwetaaga. Mukulu Medi n'ateekamu engoye n'agenda okusinkana Lwanshama. Teyamanya nti lunaku olusembayo. Mukulu ono bwe yagenze okutuuka wa mukama we ndowooza n'amuteramu kakyaya awo n'obunyamanya bangomanya abanyanda baliisa obunyamanya mubeeramu obutungulu n'ennyaanya ku misito. Mukulu ono yavuddeyo n'akatwa supa. Olwavuddeyo okumala okusinkana mukama we Medi olwakomye waka ng'atandika kukaaba olubuto lukuba obugoma
olubuto lukuba embuutu awo nakubirako kyaliwe namugamba wayi ndi bubi ekyavuddemu Medi mukama mukwano gwe namukima namutwala kuki namutwala ku mudwali lyabadde okumpi awo bwe batuse ku ddwaliro eriyo kumpi omusawo eyabaddewo n'abagamba nti omulwadde ntugenda musobola mutwale mu Ntebe Main Hospital naye mwanguweko kubanga omukulu ono ekimuluma si kirwadde kijja bulijjo yawereddwa obutwa kinajjukira nti Medi ono abadde alina jiimu esituza abantu obuzito n'okubakozesa omubiri era nga amanyikiddwa nnyo mu bitundu by'Entebbe naye ng'omulimu gw'okuwamba abantu abasinga muzobwadde temukitegeera nti yawamba abantu era nga ye chief operator abadde alina jiimu era nga atendeka ba body builders mu bitundu by'Entebbe era ng'omulimu guno akoledde ebbanga ddene nnyo omukulu ono bwe yamaze okuteekebwa ku booda mukwano gwe n'amukima amutwala batuusiza mu ddwaliro omusawo n'abagamba nti obulwadde obuli mu omwami osijja busobola mutwale mu Ntebe Main Hospital era olwatuse mu Ntebe Main Hospital omwami ono teyabandayo olubbanga ttono nnyo ebibye ne bavuunika era bwe twogerera mu nnaku 3 emabega Medi ono yaziikiddwa n'afa era omulimu gwe nga bwe ndabaga nti ekiri atabala kikire nasigadde waka era Medi naye tugamba nti wa inna lillahi wajiwuna naye ogenzo sangayo abo kubobbo abambe watwala mu kubatta ne mwatulugunyo basi bamaka gaabwe ne mwaziika ewatetekeddwa kubanga baziikibwa mu bifo omwami ono yafudde era yaziikiddwa gyevudde katonda ku ntono nnyo era we twogerera y'omu ku badde basinga okuwamba abantu mu Kampala Wakiso Ntebe yafudde kinono kituzaawa nti nga bwe nagamba wiiki ewedde nti buli mukozi yenna wa iso semwai ne eso ng'oli munnansi Munnayuganda nakabala ng'obanja omusaala oba nga wali omumishono gye bakwali nekulema terobinyike mu nsuwa kubanga ekiri atabala kikiri nasigadde waka nawe bagenda kutta siwa information nga tegirako reference nabagamba wiiki eno ine bagamba nti buli omanyi nti okolera iso semwai ne eso ng'obadde obanja omusaala nga togulina batandise obbeekengera nti mujja kuyitira ebigambo kati mukulu Medi ono y'omu ku bo asusse okubeera operative akoze eki afudde ono yabadde asinga okukola ki okuwamba abaana naye yafudde mbabulidde omuzannyo gwali gumuwereddwa okukola ki okuba nti akola kati omukulu ono lwanshozi kanziremu mbalage wano era buli muntu yenna asobola omulaba gy'obumulabye tegeera nti omusajja wa SFC abali mu kusportinga abaana babandi abagenda okuttibwa mutegere bulungi nnyo yoyo njala abantu mbategere bulungi nnyo yoyo aliko alo ono atera nnyo okutambula emmotoka za gavumenti olumu avuga ne pikipiki era atera nnyo okwetoola mu bitundu by'Entebbe Katabi Nsamizi Mukono Kampala Wakiso ng'ali mu kusportinga n'okufuna amawulire n'abo balina okuba nti bakwatibwa ne batwalibwa okutulugunyizibwa kino takola nti akikola na kulwa government no basportinga n'abantu abalina obusente nabo bakidnapping ne batwala okubatta okuba nti bakola omulimu guno omusajja Munyarwanda bamuyita Lwanshozi Grace yoyo akola ki akola ebintu ebyo so no mwebere bagendereza nnyo mu nsonga zino olw'ensonga nti omwami oyo ebintu byakola obitegedde bulungi nnyo tetwetaaga nnyo kuba nti mumala obudde nga temutegedde bantu amutegedde bulungi so oyo mutegedde bulungi nnyo abadde akidnapping abantu mutegedde bulungi nnyo kamubaddizeemu badde tebamumanyi era emirimu gitegere gy'abadde akola nti yagenze yoyo yasitula muzeeyi n'amuteeka mu bbanga yoyo naye eyiye baavunise oluvannyuma lw'okuba nti yaganye okukola mission ey'okugjawo oba ey'okukwata babi n'okumutulugunya yoyo mukulu era naye ye baagivunise kyenvudde mbaga nti buli akolera Museveni kimanye nti essaawa etuuka n'akuvaamu ye kennyini n'akwettira olw'ebikolobero so mukitegedde bulungi yoyo nno wano waggulu kuba akanyama kabadde akayina naye nga simutemulwadde yoyo mutegedde bulungi yafudde baamugyeyo bamuwadde butwa mukama we kennyini ne kagurupu kakolera ke kamuwadde obutwa era n'afa n'avaawo so nno ku ssaawa 3:09 saagala balwisa okujjako bategeeza nti buli omu waali webereremu naddala abantu abali mu diaspora mwegendereze nnyo
entambula gye mutambulamu endya gye mulyamu ekyokugema bana kibagamba buli muntu waddembe okugenda omugemesa oba otamugemesa abakola business mu Kampala nabagamba muve mu arcade mukyaganye it's up to you abaganda abalina sente nabagamba mwegendereze muganye okutegeera sirina budde bwammwe ekyo nakibagamba Ssaabasajja Kabaka tudimandinga adizibwe bwe lwagenda jjanjabibwe sina kindi yeetaaga media coverage mayito kuswaza twagala media coverage Kabaka sinkana abantu be Nebo no muleta ku Sunday nga botegese enti misinde ja birthday tukimanyi bulungi nnyo gwe n'ebintu ebyotegeka kubanga mumba information wa mumma media okumulaba so no fere tufaayo fere tuwa information ne tubeera wano ajagala n'ogitwala atajagala n'ogireka ebiddako nziba tebinkwatako kubanga ogwange mangu koze Mayiga nga nabo gisimufungize gya abasirikale ba UPDF ku Kabaka waffe mu buwangwa neno Kabaka takunywa maje Mayiga nga nabo gisimufungize gya abajasi ba UPDF ku Ssaabasajja Kabaka ate twetaaga okuddamu okulaba ku mpologoma yaffe ng'eyina esobola okwogera ng'eyogera n'abantu baayo akamanyiiro akasumagiza eyalira Ssaabasajja Kabaka takwatibwako era tasembererwa okujjako nga yasiimye Ssaabasajja Kabaka tasembererwa takwatibwako mu kopi yenna oli alina kigiravuzi oba kyekirimu n'obutwa nga bamusize busizi butwa kyetwagala okumanya akamanyiiro nga kasusse Mwagembe yadda mwambaza maski Mukama Museveni wala mwambaza maski mumutereze kote era namukwata namusiga namukwata ku nkono omukopi akwata ku Kabaka omukopi akwata kyekyo atuka ku protocol ya Kabaka kale nganda bujisimu tetukyalira kuddamu kula UPDF ku Ssaabasajja Kabaka era bono ogiremezaawo tutegera mission etufu eriwo mwagala kutta Ssaabasajja Kabaka mu nkukutu nga temwagala baganda bategeere Mayiga ne bono social media ebikola by'abantu abakulu tuyinza obikola emisana mu kisenge nga teri amanyi naye emisana bivaayo omukyala zati ne zijja omukyala ng'ali lubuto Mayiga tokulinze ne bwone buzabuza nga afukaana aba nkugambye embeera eri ku Ssaabasajja Kabaka ensi egirabe ekutege ne bwone osasula ssente mu media werungiye results tujja zitegeera ng'abakulu babeera mu bisenge nga bali mukwano gwe bulungi nnyo n'ekivaamu bwe lubuto waliwo activity yagenda maaso zezo results tukulinze fe wetuwona ne bwone osasula media ekuwane ekole counter attack ngokola omala biseera twetaaga mpologoma ngeze kujjanjabwa amajiga UPDF tutugagala ku Kabaka twagala abambo abantu bakomewo nga nenda buji tetukyagala kuddamu kula mu sirikale yenna ngali ku Ssaabasajja Kabaka tetukyayagala twagala bano betwagala tetukyagala mujasi yenna kubanga mu buwango mujasi Kabaka tasemberera mujasi ayiwo omusaayi ate Kabaka takulemberwa so no Mayiga mwagala ennamba ye n'ekisinga okusesa kikino kankibabuulire okumanya omusajja muyaayi omusajja mubbi bwe twatandika okugaba ennamba z'abaminisita n'ez'abakola mu State House Mayiga essimu ze zonna ezimanyiddwa yazijjako muli yose ne munzijukiza yajjako essimu ze zonna ezimanyikiddwa n'addamu n'afuna essimu endala essimu ezimanyikiddwa tezimanyi n'essimu kati zaaliko teri agimanyi okujjako abalina essimu ze kuliko abalina essimu ze be bantu bafiira nabe Mengo ate naye kati bw'amala omukubira essimu nga biriwedde ng'essimu agijjako essimu ze zonna yazijjako ezimanyiddwa n'afuna essimu zitamanyikiddwa yenna ayagala Mayiga n'omuwa information okuba ku ssimu eya reception wali ku office ye n'oleka programu deira n'addamu nti akkiriza okusinkana oba nedda n'essimu ezimanyikiddwa gwoba ozina zonna zomanyi ng'olira oyo oba olero omukwano gwa Mayiga ddemu okuba ku ssimu ze zimanyiddwa bona ozifuna kazijjako zonna yensonga lwaki kava ne kagamba mwe lwaki musindikira baminisita message lwaki muwabira baminisita kubanga yakitegera ekiddako mujjukira message eyo gyasindika mbola kuba mumanya essimu z'abaminisita bange simene mbasindikira message mubawaabira yamanya ekyali kiddako ndoza mukitegedde bulungi
yamanya ekidda mujjukira akantu akikuyayogera yakimanya kye kiddako nina simu gye nnano sobola giba kubanga mukyala ali innocent ya sisobola kukola nso bitali mu bintu bino nafunye simu endala naye nga ya mukyala wa maka mukyala mangali tasobola kugiba wa olw'ensonga bambi she doesn't know anything talina kyamanyi yasobola gikola nsobi nanoonyeza essimu ze zonna yazijjako omufere yazijjako yafuna essimu ndala mpya kwakolera ddiruze era bw'amala okukuba essimu nga amaze okujjako ddiruze ng'essimu agijjako ng'essimu agijjako gwalirawo ng'omanyi nti essimu zo zimanyi zituwe nze zonna ze babadde bagenda okupa zonna ze yazijjako zonna gye bampadde ngeri perfect nawe gesigenda agiba okuba ya mukyalo tata kyamanyi bambi njagala tubeere berufu nnyo omukyalo waka mukyala manga tana kyamanyi tumugye mu bizinensi zino bambi era sobola bowa simu eyo mukyala omulembere bakola emirimu gye kyosobola kikola ekisobola kikola kubanga omukyala ebintu bino tabiriimu ono yakola ebintu bino njala tukwatagana omusajja tukolako effujjo so omukyala tabiriimu so ena basigenda gibawa naye ezimanyiddwa zonna yazijjako zonna essimu zaalina kateri azimanyi batono nnyo abazirina era wakumitinga muntu agamba wa reception n'amuwa enamba y'omuntu n'amukubira n'amusinkana so singa erimbu akuba amasimu no yagajja kuba yamanya sisobola bwa ya mukyale bambi ekyo no wadde sitya ate wadde sitya nekisijja kikola mukyala kamuwa ekitiibwa kuba ebintu bitabiriimu tabiriimu ne njagifuna entuufu zino empya eziriko njazifuna kuba alina essimu ezisukkamu 3 alina essimu ezisukkamu 3 empya enkadde zonna zaavaako zonna yamanya tugenda mufuna n'azijjako tosobola zifuna bambi munansonyiwa mbagambye n'obuwombeefu sobola bwa namba ya mukyalo oyo shes innocent talina kyamanyi bikola bamayiga byakola ekyosobola kikola ekyo munansonyiwa mu butuufu mazima geetaagisa mukyala talina kyamanyi ŋŋanyi namba njirina nesobola gibawa sisobola mwagala tegera nti njira omuyinza oga nti ono yeemulisa simu ebi njirina wano kangi balage bulazi wano gye bamuliseeko nga teri open musooke mutegere nti namba njirina mulimu gwe mwantuma yiyo kangi balage wano yiyo mugiraba eriko linnya kyeyo njirina nisobola gibawa sisobola she's innocent she knows nothing ogwo musango sobola gukola bambi mukyala tumugye mu bintu bino ffe twagala oli omuyaaye namwe musigale nga munoonya mukole search nga nange bwe nnoonya n'eziri zonna zimanyikiddwa kaazijjako teziriiko yenna ayagala information okuba ku simu ku reception wakolera appointment buli kimu kyonna ezize empya kati gwayagala okukola naye ddiiru oba okukola naye ekikolobero gwakubira essimu ate ddiiru oligwa ng'essimu azijjaku yafuuka kati naye buyaaye nalongo naye yamushiftinga yamugjayo n'abalongo n'abajjayo n'abafunira amakambala yabagulira amaka n'amugjayo yalalo osobola kitegeera kuba nali namwesonyiwa nalongo naye yamugjayo manyi yalina ebizibu bingi nnyo muloza balina ebizibu bingi nnyo so salonga mulengejja wasanya kaloli Mr. Ala gye weetegereze nnyo ensonga zetugamba eyo system gye mwateekawo y'okuteeka media ne mugiteeka very far from the king tugikooye twagala kufuna kamera ng'eri loud and clear ng'esonze mu kabaka maaso ku maaso nga ne baba yogera mu ntuma kigambo kikyayogedde nga n'amaaso tugolaba eye to eye contact nga tulimu tukiraba ebyokuteeka kamera muziteeka mu distance almost ya meters 5 okuva ku kabaka no ekyo kifu mukitegedde bulungi so enamba nkyaginoonya naye nadde enfunye naye mbambi mukyala tabiri sijja kikola ekyo sijja kikola enamba yaani tetulina budde bwaba naawe so bannaye mukama bankumira takumira mpeera tusinkane ku Sunday mu Bulwange Mmengo ku bimuli nja kola kyengenda okukola ku Sunday
bwena bafunye time nja kubabulira kyengenda okola ku Sunday within these days nja kubabulira kyengenda okola ku Sunday ndabe kyengenda okola ku Sunday mishitagede bulungi kale bale mukama 10 mpera tusinkane kunakola rona mwiraba